Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaliro tunuulire ekyewalulo ekyo ekiyitibwa ensiriŋŋanyi yeeyo bwetyo bwefaanana. Ensiriŋŋanyi eyo waliwo eyambuuza ekibuuzo awo emabega waŋŋamba nti wasanze ensiriŋŋanyi mu nnyumba yo nga weebuuza nti si kibi okusanga ekiwuka ekyo oba ekyewalulo ekyo mu nnyumba. Ebiseera ebisinga ebintu ng'ebyo bitatera kulabikalabika kuba ensiriŋŋanyi eyo ekyamazima tetera kubeera wakalu okuggyako ng'ennyumba ye eri mu lutobazi oba nga we wazimba amazzi gakuyingira mu nnyumba, awo kiba kyangu okusanga ensiriŋŋanyi mu nnyumba. Naye ekintu ekyo kye mulaba oba ensiriŋŋanyi eyo tetera kubeera wantu wakalu. Ekisooka tezitambula ku musana, zifa kwegamba omusana guno guzitta nnyo. Ekirala ensiriŋŋanyi eyo esangibwa mu ttaka, naddala ettaka eryo eribeera eggonvu oba eggimu ennyo oba awo wabeera ewannyogovu ennyo mu bikasasirosasiro ebyo ebiseera ebisinga ensiriŋŋanyi ezo gye zibeera. Ne mu bitooke zibeera nnyo mu bitooke omwo mu bikolokomba. Ensiriŋŋanyi eyo waliwo ebintu ebijja ne biyingira mu nnyumba ng'ekyamazima basindise bisindike nga bisindike, ekyo nkibabuulira. Nagenze okutuuka ewaka ewa muzeeyi wange ne nsanga ensiriŋŋanyi ng'ebadde eyagala kuyingira mu nnyumba. Ne ngijjukira munnaffe eyambuuza ekibuuzo ekyo ku Kyayiti. Bwe nalabye ensiriŋŋanyi eno ng'eyagala kuyingira mu nnyumba naye obuwuka ne bugiremesa okuyingira mu nnyumba, naye yabadde emaze kuba awo we mugiraba eri kumpi n'omulyango oguyingira mu nnyumba. Ndowooza mulaba eri kumpi n'omulyango oguyingira mu nnyumba. Yabadde egenda kuyingira mu nnyumba. Ky'oba olaba nti najjukidde ekya munnaffe yambuuza ekibuuzo ekyo nti yasanze ensiriŋŋanyi mu nnyumba. Kati n'olwekyo n'eno yabadde ayagala kuyingira mu nnyumba naye obuwuka buno bwagiremesezza. Ebiseera ebisinga nga bwe mukimanyi omuntu asobola okusindika ekintu nga kya bulabe, kati ensiriŋŋanyi ng'eyo omuntu agenda okkisindika ng'ate naawe oli munywevu oba nga muli banywevu. Ky'oba olaba kati ekintu ng'ekyo kiba kigenda kuyingira mu nnyumba ne wabaawo abasirikale abakiremesa okuyingira mu nnyumba. Kati nga bwe mulaba obuwuka obwo bwagiremesezza okuyingira mu nnyumba era bwagikwatidde awo. Bwavuddeyo obuwuka obwa buli kika bwe sirabanga nako ewaka awo, nabulabye nga buziyiza ensiriŋŋanyi eno obutayingira mu nnyumba. Mukitegeera? N'olwekyo ebintu ebyo ebisinga kisobola obbalumba ewaka nga babasindikidde kisindikire oba nga kirina ensonga lwaki kizza ewaka. Kuba kati ekintu ng'ekyo, ensiriŋŋanyi ng'eyo tezitera kuyingira mu nnyumba. Naddala ennyumba ezo eziri ku lukalu ebiwuka ebyo tebitera kuyingira oba ensiriŋŋanyi ezo tezitera kuyingira mu nnyumba. Gwe yambuuza ku nsonga eyo nti ensiriŋŋanyi ogisanze mu nnyumba, ekikulu kya byonna ennyumba yo weebeera nga teri mu wantu wannyogovu oba nkale mu lutobazi oba ng'amazzi gayitawo nnyo gayingira, kuba n'amazzi gamanyi okuleeta ensiriŋŋanyi ezo ne zibeera nga zifunako we zeekwata kukakkana esobola okuyingira mu nnyumba. Naye ennyumba yo weebeera nga weeri ekyamazima eri wakalu, ng'ennyumba eri wagazi mwasemeetinga bulungi oluggya, ekintu ng'ekyo we kijja mu nnyumba yo obeera olina okkiggya muno kisuula. Bw'obeera weeraliikiridde osobola okufuna omunnyu n'obeera ng'ogumaasaako mu nnyumba omwo oba n'oguteeka mu mazzi n'osiimuula ennyumba yonna wamu ne ku mbalaza n'osiimuuzaawo amazzi kw'otaddemu omunnyu. Omunnyu mulungi nnyo, gutera okugoba ebintuntu ebyo ebitera okulumba ewaka. N'oba olina omudalasiini era nagwo osobola ogugattamu n'ogusuulamu n'obeera ng'osiimula ennyumba yo. Ebintu ebyo ebiseera ebisinga nga bwe mbagambye bitera okubeera ebisindike bulungi nnyo. Sindika ky'oba olaba nti mbagamba nnyo okusimba obuntuntu obwo ebimuli, naye musimbe ebimuli ebyo ebirina ekigendererwa, ebirina omulamwa, ebitera okukwata ebintuntu ng'ebyo. Kati nga bwe mulabye ewaka ebiseera ebisinga baba bajjajjaffe be batuyambako tulwanirira ebintuntu ebyo ne babeera nga bakikwata ne kitayingira mu nnyumba omwo. Tebajja kuvayo kweraga naye basobola okujjira mu bintuntu eby'enjawulo. Kati nga bwe mulabye obuwuka buyitirivu bwakutte ensiriŋŋanyi eyo n'erema okuyingira mu nnyumba. Osobola okwewuunya ne weebuuza nti ensiriŋŋanyi enona ki mu nnyumba oba enona ki ku nnyumba ng'eno
ennyumba eri ku lusozi, oluggya lusemeetinge bulungi nnyo, tewali mazzi nti oba amazzi gatuliraanye. Ebintuntu ebisingawo ebityo bibeera bisindike, naye buli w'obeera n'ebintuntu ewaka ebitera okukwata ebintuntu ebyo, ebintu ebyo beera ojja kubiwona. Nga bwe mbagamba nti musimbe emiddo egyo emirungi ewaka, mulabanga ebimuli, ebiseera ebisinga liba ddagala. Buli w'osimba ekintu ewaka kugeza nga konkomaza, aba ajja konkomalizaawo ekintu ekyo ekibeera kikulumbye. Kati nga bwe mulabye ensiriŋŋanya eyo nnamu bulungi, naye obuwuka bwagikutte n'eremera awo. Bw'eba nga kibadde basindisa kisindike, kiba kiremeddwe okukola ki? Okutuukiriza kiba kisindikidde. Kansuubire mukitegedde bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077784734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.